kakati abantu bayinza okulowooza bano no baleka batumalira ebiseera biki tubyagala lwa nsonga abantu kirungi ne bategera gye tuva omanyi bw'oba tomanyi gye wava oba gy'ovudde tusobola kumanya gy'ogenda ate tusobola kumanya w'oli. President Museveni yawandiikako ebbaluwa ew'omukulu omu ng'oli aleese ebintu bingi ddala n'amubuuza njagala otegeera ebigambo bibiri. Bw'oba oyagala okutegeera eggwanga lyo weriri olina okwebuuza ebintu bisatu oba bibiri. Eggwanga lino lyali ludda wa on the eve of colonialism. Naye nga tuli mu byanfuna nti what was the economy before colonialism, then what was the economy like on the eve of colonialism. Colonialism 1980 nga bazungu batandise okujja tufuga nene babuuza economy y'eggwanga eno bebyenfuna n'ebiddako byali bitya wakati w'emyaka egy'ensanvu abazungu gye batufugira. Newuliza sikutute speed nanti andi wali oluno mbalamusa kati gwe buli omu olina okwegenderera nza nkulamuse nakulamuseko tugende ku nsonga ezo. Bannayuganda bane mbaagala nnyo mwebali nnyo kubeerayo balamusiza nnyo kitalo nnyo nga ggwanga tukungubagira wamu tusaasira pulezidenti parliamenti ne kabineti olw'okuviibwako munnaffe Honorable Sarah Matek. Waliwo erinnya liri gwanvuko sitera nnyo likozesa nyiraani eryo naye omuntu kyemulina okumanya omukulu oyo ye muwala wa Honorable Philemon Matek yaliko minister wa Regional Corporation ate n'oyo yaliko era ne minister ku mulembe gw'Obote Philemon Mateke. Mateke kakati yoyo kitalo nnyo kya muwala kitalo naye ekisinga obukulu yabadde share babita batya founder member director wa biki byo nga byoyagala owa Metropolitan International University era waafiiridde nga tugenda kujaguza chata kuba yadi akagifuna 2 weeks ago chata okuva mu National Council for Education. Yes nga muzeyi akagisayininga bwati kati nga ngamba kama tumale binondozo mweze kujja we must celebrate konze kyono kikulu nnyo ne mugamba ngenda nakujja ekisolo for that purpose era gwe kubadde genda okubeera mu gwango okusooka okulinnyako ekisolo so kati ate ffe ab'Nakaseke tumulinamu egundi nga ffe yatulumyemu katono yalinako yatumyako ensuso kubanga abaana b'e Nakaseke 3 bamanaginza okujoyininga university courtesy of that lady and me yegwegwe omukwano gwe mbadde nagwo naye nangamba nedda kwayo yanda nangamba honorable kintu kyoba osinga okukolera abantu bokusoma nanga nemfollowinga ku mawulire ng'obambi obonaabona nnyo n'ekyokusomesa abantu nga nkunfa nangamba nange ondaba nze nagulawo system netandika okusomesa naddala biki nga njaganya abaana bagende kusomera abawala biki omanyi omuntu atunda gyavudde waabwe noga no kino kyengenda okukola so kwe kukwatagana nangamba leeta yakasente katono abaana basome. So I had to pay for 103 students so mbadde ndi happy nga ndaba constituency yange yava mu 70 abalala nimbajja mu Nakaseke omwo because ate constituency yange waliwo n'amagombola baanoonya abaana bonna ne baggwayo bonna nga bakoze eki ekyo ekindaga nti tukyalina ekizibu nti osobola okukwata eggombolola nevaamu abaana 5 bokka nga bebakoze senior 6 byebyo biri ewaffe not because amasomero tegaliwo naye amasomero wegali naye bakuyita batya that good love for the schools tekiri tebabirina naye okay tukkiriza Katonda yatuwa ate mu abasiraamu mukyanguya temulinga ffe abakaabe ennyo naye yange kyembasaba nti saasira bannyo bannakisolo mwenna kuba mikwano gyange mbadde mbalaba abamu yabadde abandeetedde wano enkulaakulana nga mu Kampala mufiiriddwa kwayo omuntu abadde akyusiza ekitundu ekyali ekyabayaaye kitundu empuku z'ababbi namuŋoona kati ne wabeera nga waliwo university so it has been really very good so naye katumusaasire omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwa ekyumula ekyemirembe. Mwina mwami Museveni wiiki eno ku lunaku lwa Sunday myaka 8 nga afuga tanatufugira 8 jigenda kubeera ananga afuga myaka 8 nga ali mu kunsi kuno. Yes. Andi kati kye nagambye
nti waliwo ebintu byolina watugamba nti ajja kumala 8 ng'afuga NRM kyekiri mu bwongo bwange. Kati kyegambye nti waliwo ebintu ebimu bye tuwebuuza nti bw'oba oyagala okwebuuza osooka n'ogamba gavumenti yavaawa kwa kino kyekijustifyinga lwaki tuyisa n'okucelebratinga birthday ya President Museveni ate bwakyegenda kubeera unique. Kubanga kati ekisooka ne twebuuza nti eggwanga okuva mu bufuzi bw'amatwale twali tutya politically, economically, socially, ebyo nano biteekamu. Then ate n'obuuza after post independence period paka 86 twali tutya. Okay. Kakati rebirth of the country awo ne tugenda mu reconnaissance ogijjukire yo reconnaissance ate twasoma history. Kati fa basoma history ne tuddayo mu reconnaissance period. Ndi mu science. Anti mu bino mwabisubwa. The rebirth of knowledge. Kati Uganda nayo nga bwolaba Europe byena Dark Ages bikibishi kati Uganda agenda mu Dark Ages for almost 10 or 16 years. Kati mu 1986 ne tudda mu reconnaissance period ne tutandika eggwanga litandika okudda. Kakati lwaki buli muntu yalisaanye okujja okucelebrating nga tujja okucelebrating emyaka gy'omuntu oyo Katonda gwataddeko ekisa n'akomyawo eggwanga lino kuggwe kyolaba. Kwasaganze bagay kino nakiri yes bingi bikoleddwa ate era bingi tebinnaba kubanga eregwa nakati mu America bakyakola. Okay. I can't believe nti ne bogenda mu Washington bakyazimba. Twalowooza nti abo babyaggwako ebungereza twalowooza nti ebyaggwako Dhaka tuli ku birala ne with all that those years in exploitative years nabo bakyakola ki bakyazimba kitegeeze gwa nti lisobola kukola lunaku lumu. Naye so ffe kikoleddwako mu political sphere, mu economic sphere, mu the military side, generally the whole holistically obulamu nti eggwanga lyalitambudde litya ekyo kyekireeta abantu okukola ki okujaguza. Uniqueness eddako tugenda okujaguza ng'eggwanga terikutte ssente zaalyo mu coffers of the national coffers nti jamu ssente ojaguze president. Abantu kinoomu nze kyofa n'abalala naawe n'omulala bavudde naga tugenda kujaguza. So kujaguza kuno kuli unique nti baagala okwebaza Katonda olw'obulamu naye ate basazeho tugenda kwejaguliza ekintu kyaffe nga temulimu 10 kya gavumenti wenjogerere ente kumpi 50 ziri ku site mwateeseteese enta 50 and given by people zaaki kulya kusanyuka kujaguza sabudde nga mujaguza anti the 80 years of revolutionary effort ndabyawo theme ez'omuntu omu theme ya mwinjira byawo n'engamba theme ya mwe you honorable nga mugamba and celebrating theme egamba celebrating 80 years of a revolutionary life under God's hand. Exactly. Nti emyaka gino 8 egy'obulamu bwono tegibaddeewo okuluka negibaddeewo ku lwa Katonda. Kati bw'otandika kano ka revolutionary awo otandika ogikyusa nga bw'oyagadde nkyukakyuka kati naffe twebaza Katonda olw'okumukozesa n'atufuukira ekyo kyali. So kitegeeza ki nti we are what we are because he was born. So ekyo kyokka omuntu n'alemeddwa theme ekyo kyokka kimumala nti the country is what it is because he was born. Kati ekyo tujja okucelebrate nga just kwebaza Katonda tetulinamu na bigambo bingi just kwebaza. Abantu batonye ente zino zonna n'emmere nga basiima mu Museveni tulina n'amatoka ga sukulu 10+ bamusiima kukola ki anti nkugambye buli omu wali walabira omusana neki enjuba. Kati gwe kyolabako omusana kyosiima kyotolabako omusana kati tuje buli omu akimanyi just even Emir being here is alone to celebrate emyaka gye nange wano wendi this freedom of speech what zimala business entity kati mwe muli ba business men kukimanyi bulungi nze naawe wagenda okuzaalibwa
ne agwasango ba radio Uganda ejira ngawena ne budde butuka kusanga mukaga katubera kuno kuva kumacha mpaka kumacha tu mulemu eta 15 augundi sibanyadinga bachagira musisi sawa mukaga eranga radio nebo batutegedde obudde gwolira bagadde net UTV simajalinga UTV ngoma yasazi wezo omukaga ngera tulaba inspector Derek yemwe mwabirabako fe twakulabako inspector Derek ngo bali abanga lwasandu batu akumeka koka black and white ngo olumuleta nga tumanya wagwerako nga TV vako nga TV vako paka kumacha yate paka kumacha paka sawa mukaga amulire gajja atengeze buzigula 11 tisobulu okulaba amawulire ebyo binensimwe bikyali because alija kugava these are global no they are not global. Some countries are still gochimanyi nti the information you have here gende North Korea obono gifuna some countries nti namawulire gagenda okutuuka nga gayitawo dda emwezi mulamba ne bagakati tugaterero naye ffe wano mu ddakiika 2 katulwanagana nansi abayerino tebalita olwaliro tubadde by the way olwaliro nafunye omukisa nemperekerako Honorable Betty Among tiranyo muyita Akena e Buganda Emengo twade tulina just catch up just ngabono jiranti wajja ngomperekere konze tulina byenjagala tuteseeko n'obwakabaka around these areas culture socio-economic transformation yokumweba kwebaza Buganda effort jetademu mu mwanyi naye one of the challenges zetuzuddeyo nti n'ekintu ekirungi era katikira kugaye nti bannange mikwano bintu bino mulino byetegereza nti n'ekirungi bwe mutakizimba bulungi kifa kale abadde alabula government nti muyiga because sometimes musibe ekintu kyammwe bulungi nti n'ekyemu ekirungi nakyo kikola ki kirabika nga kiri mu bana nambwa nti kama imagine nti tokyadde wano hulide social media ja presenting nga kirala yanonye ekye Buganda yanonye ekye Mengo kati n'ekirungi kitukola ki nti nsibambi kati emudibya mutere so kakati sometimes sawa eno ebye tulina naye ebyo nali eddembe NRM ya asharinga in nereta ne constitution nebagamba ne kati buli omu yaze freedom lumuna ulira ko nomukulu ngagamba jukira omukulu awo bani yali afudde nga bantu era bantu bafendoza yali jeno tumwine papa jeno tafina abagamba it is okay sometimes you know we made a mistake nti tulina rights so many you can even you have a constitutional right to be a fool he kwigamba that is the level we tutuse well it is an ideal situation je twagala is okutaba logic na yenga tugamba fine abantu let them speak let them chovulaba NRM president is desire there is those 3 objectives za NRM ebane biba bikulemye gwegenda nga nizo 3 peace and security prosperity for all ne economic integration wa brotherhoodness yereta yensonga kyolaba nti mu Uganda mubeera no opposition person nayogera bingi enkera nalinya Amadika can imagine Amadika nagende wene yebaka nagenda nakula obubadi ku street ne yekuba bi tomato sauce pamwe dakika nzija nagende kani yebaka nomulabaka Haji Makolo Kavuma simulabanga ko bebasajja bayine biroze ebirungi birirocked angamba yagala kwesimba bwabata naye kwesimba kwa Musese Kampala muno twabadde tulunkinga enguudo zino bameya bonna ng'ogyeko wa mukono municipality ow'Entebbe of course ye waffe oba ne meya ky'omulala abasigadde bonna tebazze manyi lwaki tebazze mbo batya principal okubalaba bamakyalina mu byobufuzi ebitambulira ku kigambo principal anandaba atya who is the principal ono yegenda ne yefakinga n'agira bw'ati n'azannya efirimu wetwabadde kira meya Mutebi gwe mbadde ndowooza nti musajja alengera bitwala yalemedde mu office sina kajja wali mu president Museveni principal ajja kundaba mama kakadi bakanyime kati byofuze bamutabitereza mu kakadi bajja kanyima kiteze you are not a person toli mukulembeze oli just nti oli out for the sake of okubeerawo kati byebalimu natunde bweti nembiza owaye meya wa wanalida wajayaniriza omukulu nga mutadde ne ku program ajayaniriza omukulu mbuha principal jamulaba bino byampola yekubye siriki ogero kwesanga ngali mu office atudde
Kwa principal banamulaba kadi bagenda jimukola ki kakati oba okyatambuza n'embeera nti bwe banandaba ne president w'eggwanga bajja kunyima kadi didi ufugirawa kyovula babasinga bonna bagenda tubawerekera katuli ku kimu siibula abaddu bo bagende mirembe siibula abaddu bo bagende kati gwe tulindako 226 ogenda kulaba bagenda omuyaga gwaweddewo ngera bumanyi omuyaga nti gutamula ndi kukola ki gwali olabyeko omuyaga oguberawo sulautu katalina kasalini simanyani emiyaga kyemirala bagiyita batya tsunami byonna bijja bikola ki gigenda NRM weeri eringa nfudu nebakozeseza amanyi mangi kati sikyabategera ne gibali obabuuza biki ekigenda mu maaso so kyensaba kati bannakampala ekigambo ky'enguudo olubaga mukimanyi ebizibu ekibiri erubaga mumanyiro eyo on problems nti mulina omukulembeze atalowooza nga nako nti yeetaaga nguudo kanima ojjukira meeya w'ekawempe Serunjojo Wedembe twali mu kuserekitinga enguudo zino oyo katono batingane ne road meeya ku nguudo kuwulira buizi nti agala kwesimbawo olwaleero wenjogera omusajja omukulu meeya w'Embakindi mwana yamuyisaamu panchi walinga ageze ku kitebe kubanga bagambye ayagala okwesimba ku waludi meya ngate ne muganda w'omukulu ayagala okwesimba ku waludi meya ningala omusajja omukulu bwafiira wano bannange era ndowooza mumadde mulaba nga ayamba ataddemu biki bazita zino ki bineeke biki abiriwa botai bino bineeke gundi holder bine bye bitwesiba mu bulago omwana yamukuba panchi ngawulira obulumi omusajja omukulu n'agwa ku ttaka naye ng'ekimukubya ki nti nannyini gaba kaadi naye ayagala kwesimbawo kakati gwe mulya nnyama oleeta gaasi abasajja abalinawo birowoozo ebirungi byonna bira biri locked so such leadership so nze kyovula kati no kati kakana kubaka ndaba otanso sikukakana ekyannumye am launching roads temufunanga ku nguudo gwe municipality y'e Nansana terabanga ku billion ezishuka ekikumwana nzirese oganya okujja ne ku mukolo ku launching rukombo principal jakunda ba with the principal akulaba asiba wafeeno nga bamutemera kakali mvucho okujjo ofuna enguudo ombo principal jakunda kati abantu b'e Nansana baagala principal oba baagala nguudo so kakati mu abamanje ebinya bigenda bakuba azirunga ze mukyayina abakulembeze bwe batyo nange nsobola okulwanako wenkola ki wenkoma kubanga kyolwanirira abantu temukyagala kakati ebinyaka bye bakube abalina amamotoka gabwe mubonebone mulizuukuka nze Adam Kongo minisa amanya naja agafunye mu dakika ezisembayo balize ku Sande wama muje tujaguze ekirungi bone badagamba sente fete tulina sente za Uganda zetukozeseza sente za abantu bejejjemu omulimu gwabwe bagala kyali waabwe abantu bagamba jjajja kutufiira bavubuka kanimba jinala byomvuka wa myaka 22 nga recent namba mbuza kiki yagabinzo omwana omutona ligagga wadde ente yiyo bagisali kati yo bijjawa ente so yabisanga mu bantu bano abatambula balota wamamwe abatambula balota mugira mubeerayo fa abatambula tuline essuubi katugere maaso mukama bankumi amina kale tukuyanza oyo honorable Kabuye Kyofotoge minister Uganda Venezuela ku nsonga za Kampala Adam Kongo gegange program gwensonga wetu webadde leero abangobera mwina mwami Museveni wiki eno ku lunaku lwa Sunday myaka 8 nga afuga tanda tufugira 8 jigenda kubeera ananga afuga myaka 8 nga ali mu kunsi kuno andi kati kye nagambye nti waliwo ebintu byolina ne watugamba nti ajja kumala 8 nga afuga NRM kyekiri mu bwongo bwange kati kyengamye nti waliwo ebintu ebimu bye tuwebuuza nti bw'oba oyagala okwebuuza osooka n'ogamba gavumenti yavaawa kwa kino kyekijustifyinga lwaki tuyisa n'okucelebratinga birthday ya president Museveni ate bwakyegenda kubeera unique kubanga kati ekisooka netwebuuza nti eggwanga okuva mu bufuzi bw'amatwale twali tutya politically, economically, socially ebyo byonna biteeka then ate n'obuuza after post independence period paka 86 twali tutya kakati rebirth of the country awo netugenda mu reconnaissance ogijjukire yo reconnaissance ate twasoma history kati fa basoma history netuddayo mu reconnaissance period ndi musayansa anti mu bino mwabisubwa the rebirth of knowledge kati Uganda
naye nga bwolaba Europe beyina daka ages bikibishi kati Uganda agenda mu daka ages for almost 10 years 16 years kati mu 1986 netudda mu reconnaissance period netutandika eggwanga netandika okudda kakati lwaki buli muntu yalisanye okujja okucelebrate nga tujja okucelebrating emyaka gy'omuntu oyo Katonda gwataddeko ekisa n'akomyawo eggwanga lino kuggwe kyolaba kwasaganze bagay kino nakiri yes bingi bikoleddwa ate era bingi tebinnaba kubanga eregwa nakati mu America bakyakola I can't believe nti nebogenda mu Washington bakyazimba twalowooza nti abo babyaggwako ebungereza twalowooza nti ebyaggwako daka tuli ku birala ne with all that those years in exploitative years nabo bakyakola ki bakyazimba kitegeeze gwa nti lisobola kukola lunaku lumu naye so fetch koleddwako mu political sphere mu economic sphere mu the military side generally the whole holistically obulamu nti eggwanga lyalitambudde litya ekyo kyekireeta abantu okukola ki okujaguza uniqueness eddako tugenda okujaguza ng'eggwanga terikutte ssente zaalyo mu coffers of the national coffers nti jamu ssente ojaguze president abantu kinoomu nze kyofa n'abalala naawe n'omulala bavudde naga tugenda kujaguza so kujaguza kuno kuli unique nti baagala okwebaza Katonda olw'obulamu naye ate basazeho tugenda kwejaguliza ekintu kyaffe nga temuli mu kikumi kya gavumenti wenjogerere nti kumpi 50 ziri ku site mwateeseteese nta 50 and given by people zaaki kulya kusanyuka kujaguza kukyerikisa budde nga mujaguza hanti the 80 years of revolutionary effort ndabyawo theme ez'omuntu omu theme ya mwinjira byawo ngamba theme ya mwe one honorable nga mugamba and celebrating theme egamba celebrating 80 years of a revolutionary life yes under God's hand exactly nti emyaka gino ekinana egy'obulamu bwono tegibaddeewo okuluka negibaddeewo ku lwa Katonda kati bwotandika kano ka revolutionary awo tandika ogikyusa nga bweyagadde nkyukakyuka kati naffe twebaza Katonda olw'okumukozesa natufuukira ekyo kyali so kitegeeza ki nti we are what we are because he was born so ekyo kyokka omuntu n'alemedwa theme ekyo kyokka kimumala nti the country is what it is because he was born kati ekyo tujja okucelebrate nga just kwebaza Katonda tetulinamu na bigambo bingi just kwebaza sabantu batonye ente zino zonna nemmere nga basiima mu Museveni tulina n'amatoka agasuka 10 plus bamusiima kukola ki anti nkugambye buli omu wali walabira omusana neki n'enjuba kati gwe kyolabako omusana kyosiima kyotolabako omusana kati tuje buli omu akimanyi just even the mere being here is alone to celebrate emyaka gikinana nange wano wendi this freedom of speech what zimala business entity kati mwe muli ba businessmen ukimanyi bulungi nze naawe wagenda okuzaalibwa ne agwasango ba radio Uganda ejira nga balina ne budde butuuka kusanga mukaaga awo katubeera kuno kuva kumacha mpaka kumacha kati mulemu eta 15 awo gundi sibanyadi nga bakyagera musisi sawa mukaaga era nga radio ne bwo tutegedde obudde gwolira bagadde net UTV simajalinga UTV ngoma yasazi wezo mukaaga ngera tulaba inspector Derek yemwe mwabirabako fe twakulabako inspector Derek ngo bali abanga lwa sandu bwa kumeka koka black and white nga olumuleta nga tumanya wagwerako nga TV vako paka kumacha yate paka kumacha paka sawa mukaaga amawulire gajja atengeze buzigula 10 tisobulu kulaba amawulire ebyo binesi mwe bikyali because alija kugaba these are global no they are not global some countries are still gochimanyi nti the information you have here gende North Korea obono gifuna
some countries nti n'amawulire gagenda okutuuka nga gayitawo dda emwezi mulamba ne baga kati tugatereero naye ffe wano mu ddakiika 2 katulwanagana nansi abaayo lino tebalita olwaleero tubadde by the way olwaleero nafunye omukisa nemperekerako Honorable Betty Among tiranyo muyita Akena e Buganda Emengo twede tulina just catch up just nga bono gira nti wajja ngomperekereko nze tulina byenjagala tuteseeko n'obwakabaka around these areas culture socio-economic transformation kwebaza Buganda effort gyetaddemu mu mwanyi naye one of the challenges zetuzuddeyo nti n'ekintu ekirungi era katikira kugaye nti bannange mikwano bintu bino mulina obyetegereza nti n'ekirungi bwe mutakizimba bulungi kifa kale abadde alabula gavumenti nti muyiga because sometimes musibe ekintu kyammwe bulungi nti n'ekyemu ekirungi nakyo kikola kirabika nga kiri mu bantu nambwa ati imagine nti tokyadde wano hulide social media gya presenting nga kirala yanonye ekye Buganda yanonye Mengo kati n'ekirungi kitukola ki nti nsibambi kati emudibya mutere so kakati sometimes sawa eno ebye tulina naye ebyo nali eddembe enali ya ushering'a in nereeta ne constitution nebagamba ne kati buli omu yaze freedom lumuna ko n'omukulu ng'agamba ojjukira omukulu awo baani yali afudde nga bantu era abantu baffe endoza yali Jeno Tumwine papa Jeno Taffe n'abagamba it is okay sometimes we made a mistake nti tulina rights in so many you can even you have a constitutional right to be a fool he kwigamba that is the level we tutuuse well it is an ideal situation kyetwagala eyinza okutabala logic naye nga tugamba fine abantu let them speak let them kyovulaba NRM president is desire there is those 3 objectives za NRM ebane biba bikulemye gwegendanga nezo 3 peace and security prosperity for all and economic integration wa brotherhoodness yereta yensonga kyolaba nti mu Uganda mubeera n'opposition person n'ayogera bingi enkera n'alinya Amadika can imagine Amadika n'agende wene yebaka n'agenda n'akola obubadi ku street ne yeekuba bi tomato sauce pamwe dakiika nzija n'agende kane yebaka n'omulabaka Haji Makolo Kavuma simulabanga bebasajja balina ebirowoozo ebirungi biriroked angamba ayagala kwesimba bw'abata naye kwesimba kwa Musese twabadde tulunkinga enguudo zino bameeya bonna ng'oggyeko wa Mukono municipality ow'Entebbe of course ye waffe oba ne meeya ky'omulala abasigadde bonna tebazze manyi lwaki tebazze mbo batya principal okubalaba kyalina mu byobufuzi ebitambulira ku kigambo principal anandaba atya who is the principal ono yegenda ne yeefekinga n'agira bw'ati n'azannya efirimu wetwabadde kira meya Mutebi gwe badde ndowooza nti musajja alengera ebitwala yalemedde mu office sinakajja wali mu president Museveni principal ajja kundaba mama kakadi bakanyime kati byofuzi bamukyabitabutereza mu kakadi bajja kanyima kitegeeza you are not a person toli mukulembeze oli just nti oli out for the sake of okubeerawo kati byebalimu natunde bweti nembiza owaye meya wawanalida wajayaniriza omukulu nga mutadde ne ku program ajayaniriza omukulu mbwa principal jamulaba bino byampola yekubye siriki ogero kwesanga ngali mu office atudde ko principal banamulaba kadi bagenda jimukola ki kakati oba okyatambuza n'embeera nti bwe banandaba ne president w'eggwanga bajja kunyima kadi didi ufugirawo kyovulaba abasinga bonna bagenda tubawerekera katuli ku kimu siibula abaddu bo bagende mirembe siibula abaddu bo bagende kati gwe tulindako 226 ogenda kulaba bagenda omuyaga gwaweddewo ngera bumanyi omuyaga nti gutamulende kukolaki gwe olabyeko omuyaga ogubeerawo sulautu katalina kasalini simanyani emiyaga kyemirala bagiyita batya tsunami byonna bijja ne bikolaki gigenda NRM weeri eringa nfudu nebakozeseza amanyi mangi kati sikyabategera ne gibali obabuuza biki ekigenda mu maaso so kyensaba kati bannakampala ekigambo ky'enguudo olubaga mukimanyi ebizibu ekibiri erubaga mumanyi eyo on problems nti mulina omukulembeze atalowooza nga nako nti yeetaaga nguudo kanima ojjukira meeya w'Ekawempe Serunjojo Wedembe tuli mu kuselecting enguudo zino oyo katono batingane ne road meeya ku nguudo
kuwulira buizi nti agala kwesimbawo olwaleero wenjogera omusajja omukulu meya wa Wembakindi mwana yamuyisaamu panchi walinga ageze ku kitebe kubanga bagambye ayagala okwesimba ku Waludi meya ng'ate ne muganda w'omukulu ayagala okwesimba ku Waludi meya ningolaba omusajja omukulu bw'afiira wano bannange era ndowooza mumadde mulaba nga ayamba ataddemu biki baziyita zino ki bineeke biki abiriwa botai bino bineeke gundi holda bine bye bitwesiba mu bulago omwana yamukuba panchi ngawulira obulumi omusajja omukulu n'agwa ku ttaka naye ng'ekimukubya ki nti nannyini gaba kaadi naye ayagala kwesimbawo kakati gwe mulya nnyama oleeta gaasi abasajja abalinawo birowoozo ebirungi byonna byonna biri locked so such leadership so nze kyovula kati no kati kakana kuba kati ndaba otanso sikukakana ekyannumye am launching roads temufunanga ku nguudo gwe municipality y'e Nansana terabanga ku billioni ezishuka ekikumwana nzireese oganya okujja ne ku mukolo okulonkinga lukombo principal ajja kundaba with the principal principal akulaba asiiba waffe eno nga bamutemera kakati mufukyo okujja ofuna enguudo ombu principal ajja kundaba kati abantu b'e Nansana baagala principal oba baagala nguudo so kakati mwe abamanja ebinnya bigenda bakuba azirunga ze mukyayina abakulembeze bwe batyo nange nsobola okulwanako wenkola ki wenkoma kubanga kyolwanirira abantu temukyagala kakati ebinyaka bye bakube abalina amamotoka gabwe muboneebone mulizuukuka nze Adam Kungu minisita amaanyi naye gyagafunye mu ndakiika ezisembayo balinze ku Sande wamma mujje tujaguze ekirungi ne badde agamba sente ffe tetulina sente za Uganda zetukozeseza sente abantu beejejjemu omulimu gwabwe baagala kyali waabwe abantu bagamba jjajja kwe tufiira bavubuka kanimba ginalabyo omuvubuka wa myaka 22 ng'alese ente namba mbuuza kiki yagambye omwana omutono aligaggawadde ente yiyo bagisale kati eyo bijjawa tusobola bisanga mu bantu bano abatambula baloota wammamu abatambula baloota mugira mubeerayo fe abatambula tulina essuubi katugere mu maaso mukama abankumi amina kale tukuyanza oyo honorable Kabuye ekyofotoga minisita wa Uganda Venezuela ku nsonga za Kampala Adam Kungu gegange program gw'ensonga bwetyo bwe badde leero